Omanyi tugenda ntubagamba ebintu bino ne mulowooza nti nno bano abantu beeyasamya nnyo, abantu bano boogera tebabitegeera. My dear, bino ebintu singa byali tebigasa twandibadde tetubikola. Naye olw'okubanga kiri ku part of life, bye bimu ku ssanyu ly'oku nsi. Okitegeera? Kye kintu omuntu kyakola n'awulira nti anyumiddwa. Okitegeera? Y'ensonga lwaki nteekamu amaanyi n'ennyinyikiza okusobola okutegeeza ensonga zino ozitegeere. Bw'alina obuzibu buveewo, bw'abadde afuna challenges ziveewo, olw'okuba nti tolina ky'omanyi mu nsonga zino, naye oyambiddwa ofunye omukugu asobola okuyamba. Okitegeera? Bikuyamba lwakuba gwe teweefaako oba teweefiirayo. Y'ensonga lwaki ebintu bino eno batono nnyo ababitegeera era batono nnyo abasobola okubikola ne kibeera successful. Nakugamba nti omukyala oba abakyala buli omu ateekeddwa okuba n'amazzi. Amazzi agaseerera, amazzi agasammuka, amazzi agamala, gonna ng'ogayina. Ye mukyala gwe tugamba nti nno ali nnomo. Ne nkugamba mwabagamba nti nno teri mukyala atalina mazzi gye bali. Abakyala abatalina mazzi nga bo bakalu wekkalu nkukakasa gye bali. Oyinza okumbuuza obukakafu obujjawa. Nze field gye ndimu ya bintu bino bye njogerako. Kitegeeza bangi nnyo bampaabira ensonga zaabwe. Omukyala okuva we namufuna tumaze emyaka 10 naye sirabangako wadde ne kutuzitwe. Lwaki? Kyokka agamba nti nanjagala nange mwagala. Naye tugezaako okukola ki? Okitegeera? Ng'ogyeko okugamba nti n'abasajja bakonya abakyala, naye n'abakyala gye bali abateefaako. Awo nno wekugambya mukyala munnange, buli kamu koolaba nti nno kali ku mulembe, buli kamu koolaba nti nno kasobola okusanyusa omwagalwawo, kakole. Mukwano tokoowa. Omuntu ali mu mukwano takoowa. Omuntu ali mu mukwano takoowa. Era omuntu ayagala okunyula takoowa. Era omuntu ayagala okwagalwa takoowa. Love bw'otagiteekamu bisoko ekubowa. Naye ate love bw'ogiteekamu ebisoko tekubowa. Esigala ekunyumira nga buli kimu kitambulira ddala bulungi. Gwolowooza lwaki? Kubanga olina obwongo bw'okiteekamu, otwala obudde n'onoonyereza n'ogamba kankole kino kigenda sanyusa omwagalwa wange. Kati gwe ddala n'ova gy'ovudde Masaka olinnye ebbaasi ozze Kampala, ozze kukyalira ku boyfriend wo, naye n'omuleetera buwala nga nkalu ng'agenda kuwala buwazi, nga tewali wadde n'otuzzi wadde otuseerera. N'okkiriza omusajja akuyiwa amalusu mu kasolo ko afujjeyo asobole okubeera ng'ayingira. Lwaki oba okikkiriza? Ddala embeera eyo tesobola kuvaawo. Oba gwe bakugamba nti gwe togenda kuwona ogenda kubeera bw'otyo paka, buteefaako. Yiga okwefaako. Mugenda ne mweragajjalira. Obulwadde ne bukuluma naye n'otabufaako. N'ogamba akakasonga kali mu mayina bigenda kuvaawo. Naye ng'omanyi obuzibu bwe bikuleetedde. Abakyala mufeeyo okwejjanjaba.
mufenyo okwejjanjaba. Nina wano eddagala lyange lye njagala okubalaga. Eddagala lino liri bweti, liri mu nkola ya mirundi ebiri, lino na lino, naye nga lyonna likola omulimu gwe gumu. Mulimu ki? Lino eddagala liryo gwe atalina mazzi ago gaseerera agasooka, ng'omusajja bw'aba akuyingira mu butuufu olumizibwa miranga okuba enduulu ne babeeranga gwe batuga. Lino na lino kisinzira nze njagala kano njagala kano, okitegeera, naye nga lyonna likola omulimu gwe gumu. Oliteekayo omwami wo n'akuyingira bulungi ddala awatali wadde okulwana wadde okuwataanya. Okwefaako ge makaago, okwefaako bwe bufumbo. Ate njagala nnyo mumpulirize bulungi abakyala, kubanga nze obulamu bwange saagala kulaba mukazi akaaba, saagala kulaba mukyala akaaba, kubanga nange ndi mukazi. Abaami abo bemulaba banoonya birungi, gwe woogaana okwefaako ng'anoonya omulala, ng'anoonya omulala. Bakyala mwefeeko, noonyereza waawakyamye, tereezaawo osobole okukwasaganya omusajja wo obulungi. Muve ku ddogo. By the way, kambabuulire, eddogo likola naye nga naawe ebikolwa birungi, naye bw'osalawo okuloga naye nga gwe mukyala yegwe nabukalu yegwasikira ekika kiramba mu bukalu, togenda kwagalwa. Kubanga omusajja abeera ku vidiyo zange n'alaba omukazi yenna olina okuyiwa amazzi, yeebuuza amazzi kyago gyaba galina bafaanana batya. Ekyo nno kyekiviirako obwenzi, n'agera n'akwanoli. Kati Mukama wamuyamba n'amusuula ku mukyala nga ddala mu butuufu afuka, ayina amazzi mwe ge muyita omusulo, amazzi agafurashinga bwe gati, mwe muguyita musulo, naye ng'ate y'omusajja agaagala era gamunyumira. Lwaki amazzi ago gamunyumira? Gagenda okuvaamu nga galina ka temperature kali eri akalungi akakyasingidde ddala, n'olyoka gamufukira n'omukira ne guba gugudde guyimirirawo ng'awulidde kabugumu ako. Yensonga lwaki nkugamba nti omukyalo omusajja wo bw'aba amaze kwata akagoye akabuguma muyiseeko ajja yimirawo. Kati amazzi ago kasito gamuyiikako we bati nyingira ne gajivaayo naye nga gakoona ku mukira, mukwano gwange tasobola kumala. Awo nno ye aba anyumirwa. Kyokka mmwe abasinga muguyita musulo nti nze ebyo sibyagala, biki by'otayagala. Gamba obyagala naye tonaaba kufuna solution, tomanyi ngeri w'oyinza bifunamu. Okitegeera? Tomanyi ngeri w'oyinza bifunamu. Naye nga bakyala bannange mwefeeko. Omusajja ayagala nnyo omukyala eyeefaako. Oyinza okuŋŋamba neefaaka mpaka ki? Owaaye bw'akulekawo oyo atalina kyakuwa, lwaki oba okaaba? Talina kyakuwa, lwaki oba okaaba n'ogamba omusajja yandeseewo n'agenda n'afuna omukazi omulala? Tokaaba kubanga talina kyakuwa, talina kyakugasa. Naye njagala onoonyereze lwaki omwami wange leero ayenda. Ng'oggyeko bano abaami abateewummuza, abatakuta, kubanga oyinza osanga omukyala ng'ali full packaged bulungi nnyo, buli kimu akiina, naye n'osanga omusajja waayenda. Oyo omusajja aba teyeewummuzaako. Bati omusajja yasalawo n'asala n'agamba naye mukyala wange saagala kwenda, saagala muzzaako, njagala twekulako naye tugende mu maaso. Oyo omusajja abeerawo. Kati bw'omwekolerako buli kimu kyonna n'okimuwa bulungi nnyo, aba anoonya ki? Aba anoonya ki nga buli kimu kyonna kyonna okimuwa? So gwe atalina mazzi gaseerera nkwanguyirizaako. Kano kakolerawo emergency. Bw'okateekayo wansi eri n'obeera n'omwami wo, otandika opiikinga mpola mpola nga nagali amazzi ogalikola kiwe gajja, kakuyambako. Eri abakyala abalawo okupiikinga nga feelings ziri wala, ng'omusajja ayinza okuwa romance neyeekeja n'akwata buli wamu n'akola ng'owulira oyagala, owulira oyimye wonna, naye nga wansi teri wadde akaseerera. Ekyo nakyo gye kiri.
kitegeeza ki omubiri gwo system yo ekyali nzibukufu bwe batyo bakyogera kitegeeza weetaaga okuzibukura okusobola okukola ki okutereera obulungi. So kano kakuyambako for emergency. Ne bano abannaffe bano abakyala abasamba egy'ensimbi buno obuntu buneeno mubwetaaga nnyo kubanga agendayo tayagala talina feeling talina biki ate embeera eyo mugitegeera nammwe kati ateekawo buteesa oli olujja ayingira buyingizi kimafiya kabulagala bubuno nze mbubaleetedde. Saagala omusajja agende ng'akwekokkola nagenda ku mwana muwala oyo naye nakalabuka naggukira mu ddwaliro nga siina mirembe mpulira nze nanze emirembe gikoze ki gimpeddeko nnumizibwa buli wamu wannuma kyokka nga naawe akulekedde amabwa. Jjukira omusajja singa akuyingira nga yenyiga like awaliriza buwaliriza bw'aba mulwadde awo akawuka kakwatirawo tokawonda lwa nsonga mu kwenyigiriza okwo ofuna amabwa ago naye naafuna amabwa then omusaayi ne gubeera connected awo oba ofunirawo ki akawuka. So munnaye okwewala ebintu ebyo byonna jangu okozese kaneeno ka wet oil kaffe obeere ng'ate ofuna essanyu lyo n'omwagalwa wakola ki asanyuka mu mbeera eyo ey'omu kisenge. Eddagala lino eno si lya bbeeyi buli mufuna mpola osobola okukola ki olikozesa. Bw'alina ekizibu kino eno ekizibu ky'amazzi oyagala permanent results jangu nkuwa eddagala. Mukwano togenda kwejjusa wabula ojja lagira bulagizi ate banneibabo ojja balagira bajje nabo befunye ku kika. Kuba enamba y'essimu 0704 737 14 oba 077336 9151. Mukyala munnange weefeeko va mu kulera engalo va mu kuloga va mu kukola buli kimu kyonna wabula kinyuma nnyo n'ologa ng'okimanyi ne buwalawo eri nsanyufu eri kiriya nti omusajja buli waagendayo akola ki asiima talina n'ekimu kya complaining. Naye abasajja bacomplaininga bamukwano bakyala ba sweetheart abasajja bacomplaininga nti bannaye ebintu byammwe si bikuumuufu. Awo nno wenkugambira maada weefeeko weefiireko ddala. Subscribinga sharinga giweerezeko neighbor naye afune ku mukisa guno. Osobola nagiweerezaako mujjawo kiba tekiri mu sitaani. Mubeere bulungi mwera.